Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Yes, yebazibwe. Wow. Nazza kuweereza. I came to minister. Naye. But I've been ministered to. Nange mperezeddwa. Hallelujah. Amen. I don't know if you felt it. Simanyi oba mukiwulidde. You know, some of us are experts in missing the move of God. Ffe abamu twakuguka mu kusubwa okutambula kwa Katonda. But I have felt the anointing of God in this naye nze place. mpulidde amafuta ga Katonda mu kifo kino. N'ekitiibwa kya Katonda nkirezeeko. I have felt the move of God in this place. Mpulidde okutambula kwa Katonda mu kifo kino. And Bishop, such a blessing. Mukisa You're doing such an amazing job. Okoze Together with omukisa Mama. It's a blessing, and all the ministers. N'abaweereza Thank mwenna. you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Hallelujah. Amen. Now we have very few minutes together. Tuyina essaawa ntono nnyo ffenna wamu. But let's get into prayer before we get into the word. Jesus, I thank you. Yesu nkwebaza. I thank you for the ladies and the gentlemen in this Nkwebaza olwo place. abakyala n'abaami. I thank you as we celebrate the women. Nkwebaza nga tujaguza abakyala. The women that you created in your own image. Abakyala be watonda mu kifaananyi kyo. The women that you have imparted your calling and your gifting on. Abakyala botaddeko okuyitibwa n'ebirabo. Together with the men that have supported, that have stood with them, that have held their hands. N'abaami ababawagidde era bakutte ku mukono gwabwe. Lord, I pray that this afternoon Mukama nsaba ettuntu lya leero. you intervene. Ojeewo Mukama. You speak to us. Oyogere gye tuli. You break through our hearts. Ojje mu mitima gyaffe. That you will speak directly. Oyogerere ddala. Very clearly. Bulungi. Crystal clear messages. Ddala nga kitegeerekeka bulungi. Because you are the one who says one word. Kubanga gw'oyogera ekigambo kimu. And 1,000 people will hear it differently. Abantu 1,000 ne And it bategeera will meet them lwanjawulo. at their point of need. Era n'obasinkana I ku pray ntegeera that yaabwe. happens this afternoon. Amen. In the name of Jesus we Mu linnya lya pray. Yesu nga tusabye. Hallelujah. Amen. Please take your seats. Musobola okwetuulirako. We have very few minutes. Tuyina eddakiika ntono nnyo. And I'm going to make sure that we keep interchanging the language. Era ngenda kakasa tukyusakyusa olulimi. But one thing I trust Naye ekintu kimu kye mmanyi. is I'm not here by mistake. Siri wano lwa nsobi. Hallelujah. Amen. One thing that I know in my heart, Kintu kimu kye mmanyi mu mutima gwange. for such a season as this, Ekiseera nga kino. God has permitted me to be here. Mukama yansobozesezza Because okuba there are wano. people that have placed a demand on the heart of God Kubanga waliwo abantu abatadde okukaka ku mutima gwa Katonda. to be able to hear from Him. Basobole okuwulira okuva How many of gy'ali. us have been praying to hear from God? Bameka abadde basabira okuwulira okuva eri How many of Katonda. us have gone before God in a alone time? Bameka abagenze mu kaseera kaffe And you ak'okinoomu. requested, God, I want to hear from you. N'ogamba Mukama njagala kuwulira kuva Speak to me, gy'oli. God. Yogera gye ndi How many of Mukama. us have done that? Bameka bakikoze. Hallelujah. Amen. The message that God has placed on my heart Obubaka Mukama bw'atadde ku might mutima not be gwange. the message for you to lift your chair. Buyinza okuba nga si bubaka Might okusitula not be the akatebe. message to tell you that you're a strong woman of valor and you're going to do amazing things. Buyinza okuba si bwenda obw'okubugamba nti oli mukyala But wa the first thing kitiibwa. that God put on my heart when I entered in this place Naye ekyo kyatadde Mukama ku mutima gwange. is that there is a spirit of fatigue in our hearts. Waliwo omutima ogwo. There is a certain form of exhaustion, obukoowu. Waliwo obukoowu mu ffe. Okoze bingi You've done a lot. n'otakungula kusinziira ku maanyi But you've go. not harvested according to the harvest you put. Osanyusizza bangi You've promised a ne lot. bammala ne bakulima empindi ku mugongo. But they've disappointed you. Naye ensonga lwaki obukoowu bubaddewo But the reason as to why we are so weary, obadde otunuulidde because you are nti looking, ensigo ze wasiga the seeds that you sowed, ozisuubidde okuva eri omwana you w'omuntu. expected them to come from a son of Olwaleero man. Katonda akugamba But today God is telling you, nti results z'onoonya the results you're looking for, ziri mu mikono gye. they are in his hands. Ate tasosola mwana wa muntu. And he's no respect of Ate persons. teyeebuuza ku mwana wa He muntu. doesn't question Bw'aba anyone. agenda kuwa mukisa. If he's going to Bw'aba bless agenda you, kusitula. if he's going Bw'aba to lift agenda you, kugaziya. he's going to Bw'aba enlarge agenda you, kwongerayo. he's going to Bw'aba push you, agenda kusukkulumya. he's going to exalt Bw'aba you, agenda kusitula. he's going to lift you. Talina bw'agenda kutuuza mu meeting. He's not going to sit anyone Amubuuza in a nti meeting. Nakamate tumusitule. To ask, should we lift Amubuuza nti Nakamate? Geoffrey tumwongereko. Should we increase on Tewali Geoffrey? bw'agenda kubuuza. He's not going Si to question bakika anyone. wammwe, si mizimu gye wammwe, si mukulembeze yenna ku mulimu gwo.
katonda agenda kukikola kubanga yalina amaanyi. He's not going to question any leader. He's going to do it single-handedly because he alone is powerful. Abamu musabye essala nnyingi. We have prayed so many prayers, some of us. Era waliwo ebintu bina. And there are 4 things Katonda bye yampadde that God gave me, kyaŋŋambye. according to what he told me, ebituleetedde okukoowa. that has brought weariness in tetunaba na us. kusoma kyawandiikibwa kyonna. Before we read Bwakino scriptures, nkiwulira nga kizito ku mutima I gwange. feel it heavy on my heart. Nti okukoowa okusoose First of all, what is bringing weariness? kuva mu butasiimibwa. Not being appreciated. Olina gw'obeereddewo. You've been there for someone. Olina gw'oyimiririddewo. You've stood for someone. Olina gw'okoledde ebirungi. You've done for someone so many Oba good things. b'okoledde ebirungi. So many good things Olina for someone. b'osabidde. You've prayed for Olina people. b'owadde. You've given. Naye ne batasiima. But they've not appreciated. Obukoowu ne buvaawo. When Nga weariness ne comes from bw'ojja mu there, nnyumba ya Katonda. even when you come in the house of Kubanga God, theme y'omwaka guno, the theme of this year, the international theme, the international theme, egamba nti invest in women nti teeka mu mukyala to accelerate progress. obeere ng'oteekawo omukululo ogw'okweyongera mu maaso. Now, accelerating progress Okuba ng'oteekawo okweyongerayongera. obadde otambula, You've been moving, naye obadde otambula katono. but slowly. Obadde ofuna sente, You've been naye getting money, ng'obadde ofuna ntono. but little money. Obadde oli musanyufu, You've been naye joyful, ng'essanyu lyo lirina we likoma. but your joy Naye bwe is tugamba nti somewhere. twagala kwongeramu But if amaanyi, you want to accelerate, twongeremu speed, to increase the progress speed, erabikeko, progress to osobole manifest, okugamba that you may nti say, omwaka oguwedde nali wano, last naye year was omwaka here, guno but this year, sikyali awo. I'm not there anymore. Nsenvudde, I've moved. nsimbudde, I've stood. ntambudde, I've moved. neeyongeddeyo. I've gone ahead. Naye olw'obukaawu obutuli ku mutima, But because of bitterness on our hearts, olw'obukoowu obutuli ku mutima, weariness on our buli hearts, anaakuleetera ekintu ekinaakola, whoever comes with a solution, okitunulya ng'ekitaakola. you look at it as if it won't work. Lwaki? Kubanga tewasiimibwa. Why? Because you didn't appreciate. Nabagambye temujja situla butebe. I told you you're not going to Naye lift Katonda chairs. ayagala kukujjanjaba mutima gwo. But God wants to Katonda heal your ayagala kutwale heart. mu theatre. He wants to take to you a Agusala theatre omutima. to cut your heart Akugambe nti abantu si be bagenda okukola obulungi. and tell you people are not going to do you well. Newankubadde Even kino though, njagala okiwulire bulungi. listen carefully, Katonda agenda kukozesa abantu okukola obulungi. God is going to use people to bless you. Hallelujah. Amen. Essuubi lyo toliteeka mu bantu. Don't put your hope in people. Essuubi lyo liteeke mu Katonda. Put your hope in Oyo God. alina emitima gy'abakabaka mu ngalo holds ze, his heart in ng'asobola his hand. ogitunuuliza wonna w'ayagala He can move his hands ogitunuuliza. everywhere. Nti omuntu bw'anaagamba nti gundi mukola ebyekisa, If woman is saying, do nti someone good, abuuza No one nti will ani ask, asigadde ku nnyumba ya gundi, who has nsobola stayed in omukola someone's house, ebyekisa. that I may do them good. Ezimu ku nsigo z'osiga Some of the seeds you're sowing, oyinza okungulako ekitono, you may harvest little, naye ng'omwana wo, but your omwana son, w'omwana wo, the son of your son, n'emirembe egiddako and the next generation, bagenda kukungula, they will harvest of that. bagenda kulya kingi, They will eat of bagenda that. kusanyuka. They will be Ate ekyo joyful. nga kye kikusanyusa And that ng'omuntu will also make nti you bwe nnaaba happy. nga sikyaliwo, If I'm not omwana here, wange. my child. Ntera okusasa maama wange. Sometimes I tell my Abamu mother, tusaba Katonda wa Ibulayimu, Yakobo ne some of us pray to the God of Isaac, naye Jacob, and nze nsaba Abraham. Katonda wa Christine Kalijirwa. But may I pray to the God of Christine Tajua. That is my mother. That is my mother. Bwe mmala okwetegerera Katonda nze nga nze, After getting to know God ne personally, musaba. I pray. Katonda n'abaako by'akola. And God does some Bwe mpulira nga things. waliwo eddala lye njagala okuteekako, And I feel if I put n'aŋŋamba some Katonda level, yayita maama I wange. tell God who called my mother. Hallelujah. Amen. Because omukyala oyo, Because that olwaleero lady, tuselebrating abakyala, today we celebrate abadde women. wankizo nnyo mu She has bulamu been bwange. so pivotal in my life. Asize ensigo nnyingi She has nnyo mu sown bulamu so many seeds. anjigiriza bingi She nnyo has mu taught bulamu me so bwange. many things. Era bwe mpulira nga nsikatidde, And when I'm stuck, nga nzijukira Katonda wa Kristo, I remember the God of Christine. nga nzijukira Katonda addamu okusaba, I remember the God who nga answers nzijukira prayers. Katonda w'ebyamagero, The God of nga miracles. nzijukira Katonda antuusiza I remember wantuusiza, the God has enabled her kubanga amukozesezza because he has used her okuba nga ndira. to do. Ekyokubiri, Secondly, obukoowu bwe tulina why we are so weary, twerabiddwa abantu be twajjukira. we have been forgotten by people. Wali obaddeko awo n'owulira nga remembered. weerabiddwa, Have you been ever forgotten? ng'olina be wakolera obulungi, You did good to naye someone, ne beerabira. but they forgot you.
waliwo obutasiima There is ng'omuntu ungratefulness. ajjukira When they remember, naye waliwo okwerabira bameka nga wali okozeeko obulungi omuntu how many you've n'akyerabira ever done something good to people and they nga ne forgot you? bw'omutunuulira n'ebigambo by'ayogera Even what n'ebikolwa they are by'akola saying, the actions, ng'alinga gw'otakolangako bulungi It's like you've never done them good. nga wali omuliisizaako You've ever fed them. naye bw'atuuka okulima empindi ku mugongo But when they are backbiting you, ng'olinga ogamba it's like takumanyira you've never kumanya done tolina bulungi anything. bwonna bwe wali You've never obukoze done anything for them. ebitabo bya katonda eby'okujjukiza The books of remembrance of God, tewali abiggala no one closes tewali them. asiimula linnya lyo No one buli closes them. ky'okoze ng'okikoze mu mutima omulungi Whatever you've done in a good heart, ebadde ensigo etonnye ku ttaka eggimu it's a seed that has been sown in good soil. ensigo bw'ogisiga olwaleero When you sow a seed today, tegenda kumeruka nkya it will not be eyinza sprout out okutwala tomorrow. wiiki It may take a week, eyinza okutwala it may omwezi take a month, ate ensigo ezirwawo and the seeds that take ziba long, za miti eminene they are for big emigazi trees, nti ogenda kufuuka ekisiikirize that you're going to be a shadow. abayonta mwe bagenda okutuula The enemies will sit abakooye mwe there. bagenda okutuula Wherein will sit ogenda there. kufuuka ekyokuddamu You're going to be a abasobeddwa gye solution. bajjukira Where naye people run ng'ensigo to. etonnye ku ttaka eggimu A seed that's going to good etwala soil. akaseera It takes time. omwana w'omuntu asobola okwerabira The son of man may katonda forget. tagenda kwerabira God will not forget. tagenda kwerabira ky'okoze God will not forget bw'oba what you've ng'oli done. maama ng'oli wano If you're a bad parent and you're here, you've sown a seed. osize ensigo You've sown a eza seed school fees of fees. nzijukira ekiseera I remember a time mu bulamu bwange in my life, nakulira mu maka agasinga obwavu I grew up in a very poor nga n'abaavu family. batuyita baavu Even the poor used to call us poor. naye ekintu ekimu maama wange kye yalayira But one thing that my mom saw, nzijukira nali mu primary oba primary 6 I think I was in primary 6. omanyi nga bakojjaawe banaakutunuulira ne balaba muganda waabwe ng'abonaabona Do you know that the uncles can look at you and they ne look at their bamugamba sister? naye hilda alabika ng'omukazi omukulu nakula ndi muwala munene nga ndi mugimu nga ndi I used muwanvu to be fat, so the uncles used to be, but Hilda looks big. so abamu ku bakojja bange ne bamugamba ndaba wakiwago munene mukulu asobola okufumbirwa Some of the P6 uncles told her she can get married, she's big, but she olwo was nga just in kyebaagala P6. kumutikula mugugu They gwa kusasula wanted to- school fees To lift her off that burden of paying mama wange fees. talabangako ku lubaawo My mom has never gone to tagendangako ku school. ssomero. She has never gone to school. waliwo lumu lwe yantunuulira There's a time she looked nga at me. tetulina na mmere mu nju We didn't have food in the ng'ataddeko house. amazzi She put water olwabaza abaana bano kabeebake and she was saying, nga let balowooza these nti kids waliwo ekiri ku sigiri still to think there is something cooking. sisita wange omuto n'amugwamu My young sister got off the yasooba plan. n'agenda n'abikkula esseppiki She went and opened the n'alaba nga mulimu saucepan amazzi and found water. ng'amazzi ge gatokota Water was boiling. nga tuli eno maama aseba atukumyemu omuliro tuli mu kusinza My mother was encouraging us. sisita wange n'amugamba maama tunaalya mazzi My sister told her, are we going to take water, mommy? she broke down into tears N'akaaba bambi. n'agamba amaduuka gonna gatubanja And she said, oh, we are indebted to all sisobola those bagamba shops. genda wasenga I cannot tell you to go to your auntie wasenga nagendangayo because I used to go naye there. ng'ogenda n'olinda buli omu ali ku dduuka But everyone at the shop, n'ogamba wange sijja kwewola nga buli omu ali awo I won't borrow when they are n'olinda there. bonna 17 You wait for them to go. abagula kiro mmeka Who are abagula buying biki n'olinda kati akaseera akako we katuuka okwewola When your time comes to borrow, n'ogenda ng'oyagala kwogera mpola you go because you want to n'omugamba whisper. senga maama agambye mbuno neera Auntie, olw'ekigambo mommy has kiganye said. okuvaayo And you fail to banaye bring out mulabika words. temwewolangako I think you've never borrowed. ne mmala ekigambo ne nkyogera And after I said it, oluusi omugambye nti agambye mpa kilo sometimes you would say, she has said, n'agamba give me a kilo. aluddewo kunsasula No, kamuwe no, no, you've kwota taken long to pay. I'm going to give you a quarter. senga n'atuwa kwota And our aunt would give ne us tuddayo quarter. n'afumba obuugi tebuliko sukaali tebuliko kyakunywerako She would cook porridge ate without any kuva ku makya escort. temunaba kulya And since morning, you've not eaten ensonga lwaki anything. ndeeta kino The reason why I'm speaking about this, omukyalo oyo that lady, yankwata ku mukono ekiro she ekyo got hold of my hand that N'angamba, day Hilda, ogenda and told me, kusoma. Hilda, simanyi sente gye zigenda kuva I don't know where money is Naye going to come ogenda from, kusoma. but you're going to study. ogenda kumalako You will complete. omuntu ali mu P6 Someone who is in okyalina P6, secondary you still have secondary, okyalina campus you have university, okyalina bingi nnyo you have a lot. talina mulimu She doesn't have only you, naye ng'akugamba but she will tell you, katonda tagenda tuva God is not going to fail us. kankubuulire Let me tell you,
Katonda teyatuvaamu. God didn't fail us. Ataalaba lubaawo. Who didn't see any blackboard? Who didn't go to school? Eyatundanga obuteebwe. Who used to sell? Oluusi bwe bamulaamidde. Sometimes n'abeeranga ku kyalo n'akola emirimu. she used to sell cows at times do housework. She would get widows. N'amala n'agamba Katonda yaŋŋambye omanyi Katonda ayogerera mu biro nga oluusi Katonda yandisirise. You would say God speaks in seasons. Lumu ssebo one day nga Katonda ayogera ne maama wange. God spoke to my mom. Tetulina kyakulya. We didn't have what to eat. Nga Katonda amuteekako omugugu omulala ogwa nnamwandu God gave her omulala. a burden of another widow. Ng'alyoka amugamba. And she told her, buli kye munaalyako whatever you ne eat, nnamwandu oyo that widow akiryeko. will eat. Tufumba mazzi. Boiling water. Ogamba ne nnamwandu tumuliise. Even the widow will take water. Let me tell you, waliwo a certain radical faith that we need Waliwo okutuuka ku bintu bya okw'amaanyi kwe Katonda. tulina okutwala. Bwe tunaba tunaatuuka ku bisuubizo bya If we are to reach Katonda. the promises of God, Ng'ensi yonna egamba no. when the entire world is saying no, Katonda alinze gwe weka agaba agamba yes. God is waiting for you to say Naagenda yes. nja kikola I will nja go. kuyimirirawo I'll do it. simanyi bwe I'll kinaabeera. stand, I don't know how it will be. Kuba Katonda anoonya abantu beyeesiga. God is dependable. Nga maama wange atandika kuliisa mukyala. So my mother started to Bwe feed tunywa this obuugi widow. n'ewaabwe nga banywa When we take buugi. porridge, she takes porridge. Luba lumu One day, ennyumba gye baali batusuzaamu the house where we were staying, maama wange n'agikoowa. my mom got tired of it. N'agamba nti naye omanyi And she akayumba said, kano nkakooye. I'm tired of this house. Muganda wange ng'amubuuza kati akayumba we kanaagwa nga tugenda wa. My sister asked her, where are we going? Esande eyaddako Next time, kibuyaga n'ajja wind came ennyumba n'egwa. and the house Tuli fell. ku church nno maama wange muweereza w'amaanyi. We are church. My mother is a strong minister. Agoba She churches demons. By the way, ng'ensi yonna azin bonna abali batwetoolodde bweyogerere nga bajja. All around us were coming to us. Ng'aweereza mu maanyi. She was ministering in Naye nga power. mu bulamu bwe ebintu bikyasikattidde. But in her life, things were stuck. Bameka abawulira bwe batyo. How many are like Mpeereza that? Katonda mu maanyi. I'm serving God in power. Neewaddeyo. Naye mu bulamu bwange nina we siva. I'm dedicated, but I'm stuck somewhere. Nga brother waffe ajja yenna ajjudde ettosi. So then our brother came with a lot of mud. Ng'ali ku geeti n'obukoona bwe obuwanvu bwe buti mu mutwe. He came with a lot of mud at the gate. Namukubako lumulimu ku geeti. I just looked at him. Ne mmanya bizibu. Bwe twagenda omubuuza mama kye yasooka omubuuza banno bali bulungi. My mother asked him, are your little sisters bali okay? bulungi bali wa neighbor. They okay, they are the neighbor's place. Ne tudduka ne tudda ewaka. We came and went back home. Namwandu gwe yaliisa. The widow that she fed Ye yamugamba. told Jangu her, osule ewange. come and be And sleeping guess in my what? house. Namwandu nga musamize. Namwandu was a witch doctor. Naye Mukama gwe yamugamba okuliisa. But that God told her to feed her. Namwandu bwe yamugamba nti jangu obeere ewange. When the widow told her Ekiro that come and ekyasooka stay bwe here, twasula ewa Namwandu. the first night we slept there. Namugamba ebbanga ly'obadde ondiisiza. My mother told her the time that you've been Nina feeding ploti her, y'ettaka yiri I wali. have a plot there. Simanyi sente z'ogenda kujja naye ngenda kugikuwera ku sente ntono nnyo. I don't know where you're going to get money, but I'm going to sell it to you very little money. mitwalo 20. It was 200,000. Nagamba naye osobola okusasulira ebbanga lyonna ly'oyagala But you can take all your manya nti time. eryo ly'ettaka lyo. That's your land. Wangi? Yes? Ensigo ze tusiga. Pardon? Ensigo ze tusiga The seeds that we sow, zigenda kumeruka. they will sprout out. Era bw'oba obadde onoonya omutwe gw'obubaka buno, If you've been asking for the head of this year, gamba I'm about to see something. natera okubaako kyendaba. I'm about to see Natera okubaako. kyendaba. Naatera okubaako kyendaba. I'm about to see something. Hallelujah. Amen. Ekyokusatu. Number 3, Waliwo abantu betukoledde ebintu there are people that we've done for things ne bafuna entitlement. and they've got an entitlement. Ndaba wakinkolera luli ne kuno okinkolere. You were supposed to do it for me. Mwalimu balabyeko abo. Have you seen such people? Ndaba obadde okinkolera era genda mu maaso okinkolere. You've been doing it, so go ahead and do it.
abantu abalina entitlement. Such people baleetera omutima gwaffe okutendewalirwa. abo abantu abalowooza nti bagwanidde. Obadde olowooza nti anaabako omukono gwakusuula. You may think that they will give you a hand. Obadde olowooza anaasiima. That they will appreciate. Obadde olowooza anajjukira. They will remember. Naye tajjukidde. But they have not remembered. Naye agamba obadde okikola. They'll be saying you've done it. Go ahead and do it. Why do you change? Abantu tebamanyi nti abantu bannaabwe bakoowa. People bring us weariness. Abantu tebamanyi nti bw'obeera nga okyawa n'owa omuntu alina empisa embi otuuka n'okoowa okuwa omuntu alina empisa embi. You get tired of giving a person who is bad-hearted. Bameka kufa baali baagaddeko abantu abatatwagala. How many have ever seen people who don't love us? Nange nga nze oyo omu ku bo. I'm one of them. Abamu ku mmwe mutya okwogera ebibakwatako. Some of you fear to tell what concerns you. Sibabuulira binkwatako for the sake of telling you. I'm not just telling you what concerns me for the sake of it. Hallelujah. Amen. Naye ffenna tulina olugendo Katonda gy'atutwala. But we all have a Ffenna journey. tulina ebintu bye tuyitamu. We all have what we've gone through. Oli n'akulaga nti nkukola bubi naye teekawo omugongo nninnyeko. But someone shows you they are treating you bad, they are still telling you put your back. mu kitiibwa. N'akulaga sikwetaaga. They show you they don't need you. N'akulaga sijja kuddamu messages zo. They show you they won't reply you. Sigenda kukubira masimu. That I won't call you. N'akulaga nti nina abalala benjagala. I have other people I naye love. guess what? Nga naawe akyakwagalawo wano tayagala ogende. But they still want you Waliwo there. abantu nga tebaagala kulaba ng'oli musanyufu. There are such people they don't want to see you happy. Ng'ayagala osigale wano ng'okyako okolima, ng'okyakukkuluma, ng'okyacomplaininga, ayagala akulabire wano. They want to see you complaining and happy in the same place. Kati akukwata wano bw'ati. So they got hold of your hand. Bw'akola ebibye. But as they are doing their things. But they are stuck there. You stay there. Naye meanwhile osigala awo. Ng'okyali awo. Okyamusabira. You're praying for them. Okyakola obulungi. You're doing them good. Ogamba owange tomanya. Osanga anaakyusa. Maybe sometime they'll change. Kambabuulire. Let me tell you. Waliwo message za mirundi ebiri awo. There are 3 types of messages there. Nti waliwo there is okwekyawa Katonda kwagenda okuteeka ku mutima. That God will bring you that awareness on your heart. That you may move away from the places where you stuck. The anger that God will put on your heart. God will put anger on your heart. What I'm talking about. See just romantic relationships. Not munkolagana ez'okweyagala. Boss. Even their bosses. Nga balina entitlement. Nga balowooza bagwanidde. Olwokuba wakkiririza okukolera ssente z'okolera. Because you are allowed to work for that money. Buli mupya agenda okujja bagenda muwa ssente. The new ones will be given money. You have been there for time. You're not entitled. Ala agamba ndaba yakkiriza okukola kakolera eddala. They've been working. Let them work. Let them work. Kati waliwo okukoowa Katonda kwakuwa ku mutima. So God may bring that awareness on your heart until you've been there for long. Move. Progress. But it takes faith for you to say enough is enough. Wow. I'm a human being. I'm growing. My needs are growing. The world is moving. Things are moving. I'm not going to be stuck in one place because I'm fearing. When you're full of fear, you cannot even move. You cannot move a step. You cannot invest. You cannot start a business. Never just relationship. Even if it's a relationship, not marriage. Not marriage. Some of you are fearful. What if I let her go? Will I get another one? Let her go. Let him go. Sometimes if someone is going to stay in your life, when God has said your destinies are not meant to be, what he does first, to make your heart get tired. Some of you, your heart got tired. You speak a lot, but you do nothing. Accelerating progress. So if you want to, you put actions. Number 4. Betrayal. There are people you've done good. They've betrayed you. How many you've ever been betrayed?
Did you feel how it hurts? Swallowing saliva but wasn't going. You felt like crying but not in public. Full of anger. You didn't even want to go certain places. Yet you had to go there. Let us open the Bible. 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9:10. Abakolinsi ekisooka essuula ey'omwenda olunyiriri olw'ekkumi. Hallelujah. Amen. Mu Bible message egamba. In the Bible message it says, I am not just sounding off because I'm irritated. This is all written in the scripture law. Moses wrote, don't muzzle an ox to keep it from eating the grain when it is threshing. Do you think Moses' primary concern was the care of farm animals? Don't you think his concern extends to us? Of course, farmers plow and thresh expecting something when the crop comes in. So if we have planted spiritual seeds among you, it is out of line to expect a meal or two. Is it out of line to expect a meal or two from you? I want us to simplify it. And simplifying it, this is, that he ploweth should plow in hope, that he that thresheth in hope should be partakers of his hope. Amen. Tetugenda kisoma mu Luganda. In Luganda? Yes. Okay, please. Oba ayogera ku lwaffe ffekka. Kubanga kyawandiikibwa ku lwaffe, kubanga alima kimugwanira okulima ng'asuubira, era n'awuula kimugwanira okuwuula ng'asuubira okuweebwako. But that's verse 10. Yeah. Should I go to 11? No, let's stop at that. Okay, tukomaawo. Let's stop at that. Let's go to Proverbs. Tugende mu Ngero. Proverbs 24. Ngero. But the sluggard does not plow. He will seek for harvest but have nothing. Amen. That sluggards do not plow in season. So at harvest time, they look but find nothing. Pardon, Proverbs 20? 20? Proverbs 4. 20 verse 4. Yeah. Projector. Proverbs 20 verse 4. Egamba nti omugayaavu. 20 verse 4. Yes. 20, not 24. Proverbs chapter 20 verse 4. It says, omugayaavu taganya kulima olwa ttogo. Kyanaavanga asabiriza okukungula nga kutuuse n'ataba na kintu. Okukungula nga kutuuse. When harvesting comes, nga talaba ku kintu. They will not see anything. Njagala tubeere nga tuwumbawumbako. Let us conclude. The same Bible yemu says that take lessons egamba nti twala okuyigirizibwa from an ant. Okuva eri ebiwuka oba enkuyege. Okuva eri enkuyege. That it does not have a leader. Teyina mukulembeze. And yet naye ate it keeps food etereke emmere for winter. Ekuŋŋaanya emmere mu nkuba oba mu mpewo. That take lessons. Now here we're talking about plowing. What the 4 things I've spoken about is because you have been seeding, you have been planting. Kubanga obadde okabala, obadde otegeka. Nga tolina kyofuna. Obadde osiga naye nga tolina kyofuna. Naye olw'okuba but because amaaso gaffe tubadde tugatadde ku bantu. We've been putting our eyes on people. God cannot be mocked. Mukama tasekererwa. What you sow ky'osiga is what you reap. Ky'okungula. But before you sow, naye nga tonnakungula, you have to plow. Oyina okukabala. So njagala tuddeyo emabega. I want us to go back. Akabala. The one who plows. Okimanyi nti okukabala. Do you know that plowing is heavier than sowing? Okukabala. Plowing. N'oggyamu olumbugu. And you
get away that heavy soil. Let us learn plowing in spirit. Plowing consistent. Is being consistent. And you start going to do today, tomorrow, even the next day. I'm not going to stop. Plowing is commitment that I'm going to dedicate. I will wake up in the night. I'm going to do it lovingly. I'm going to do it with my heart. It's hard. But the thing, you're not going to sow before you plow, because what you're sowing, it will not sprout out. Our hearts were so hardened that even what we have to do, because we are weary, we stop to do it. How many? And you said enough is enough. I've done enough. Yet you have to wake up the morning because you're still living. You cannot give up. Where will you eat? Where will you go? How will your tomorrow be? How will your kids be? Have you ever gone to work when you don't feel like? You talk to your leader, but you feel your mouth is that side. You're so annoyed. That is plowing. It is hard. Chizibu. But when you put the seeds on a plowed ground, just like the Bible says, that you plow in hope, that when I plant, there will be harvest. But here it has told us that the sluggard does not plow. And then they look for results. But there is nothing. Plowing and sowing, it's not easy. But just like I told you, you are about to see something. There is plowing you've done. There are seeds you've sown. As you go ahead plowing, as you go ahead sowing, there are seeds that have gone. Harvesting has come. Joy, God has brought it. There are people who are going to look at you and say that God has blessed that woman. People are going to look at you that God has enabled their children. How? Tomatoes could not take schools to kids. Onions could not. Yes? Hello? When the salary you're getting, have ever looked at money and you feel you want to tear, and you say, what am I going to use this for? I've started the week with 20,000. How many have ever felt that? Maybe I'm talking about who are good, who are well off. You start a month, you've enabled your money, you've divided your money. Some of us are experts. Everything you budget for it, and you say it's for survival. What brought me here to tell you there are 3 levels. There is a sinking level, there is a surviving level, and there is a thriving level that God wants to take us at. That you will thrive, that you will have more than enough, that you will hold other people's hands, that you may pray for someone. Let me tell you, there are prayers I've prayed for people. But when I get to pray for you, when I'm angered in my heart, I'm praying because I've never gone through that. God, give them hope that they may not give up, because I've ever given up. I've ever given up. Yes, amen. So what you're going through,
Katonda akutegeka okuba ng'oyamba abantu. God is enabling you, preparing you to help people. Katonda akutegeka okuba ng'ogenda kwogera ebigambo eby'enkizo mu bulamu God bw'abantu. is preparing to speak Katonda with words. akutegeka nti ojja kwogera from experience. God is preparing you to speak Omuntu from ayogera experience. ebikwate n'ayogera ebisome wanjawulo ku muntu ayogera ebintu bye yali ayitiddemu. A person who's just speaking is different Kati from a person abamu who's ku ffe speaking from Katonda ayagala experience. tuyiweko amafuta Some of us, God naye wants to nga anoint us. tunywedde When nga we tuli are established, bagumivu nga bw'onoolaba akaaba when you establish, togenda kumuduulira. when you see someone who is crying, you help Ojja them. mugamba ekisa kya Mukama kimala. You say the grace of God is sufficient. Naye nange nzitoyeza ensawo nsobole okuyamba. Even me as to Nga me to tomugamba help bugambi you. nti genda. You don't just let them go. Hallelujah. Amen. Ng'omuzzaamu amaanyi, You encourage ng'otambula naye, You move with ng'osobola them. omukubirako You can akasimu, give them a call. n'omubuuza byagenze bitya. Ask them how did Omuntu it go. atayitangako mu mbeera takola bw'atyo. A person who has never experienced that cannot Omuntu do that. atayitangako mu mbeera takola bw'atyo. If you've never Omuntu experienced that, you atayitangako mu cannot do mbeera abeera that. detached. Agamba yamanyi. You cannot- Kasita yakiyitiramu. You cannot Naye get bw'olaba attached. afiiriddwa, omanya kya mugaso nnyo okusula we bali. Omanya kya mugaso nnyo okumukeberako. Lwaki? You will know that it's good to check on people if you've Kuba ever Katonda gone alina through that. byakuyisizaamu. Tuyimuke ku bigere byaffe. Let's stand up on our feet. Njagala tusabe. I want us to pray. Tosabira gwe wekka. Don't pray for yourself only. Weesabira. Pray for yourself. Osabira omulembe oguddako. Pray for the next ogw'abaana generation bo. of your Osabira children. abaana b'abaana bo. Pray for your children's children. Ne kino kankyogere. Let me say this too. Kubanga wano ndabawo emirembe egy'enjawulo. I'm seeing different Ndabawo the generations. X generation. The next generation, Aba 79 abakoma mu 70 abazaalibwa mu 79. people who are born in 79, Ndabawo the millennials. the millennials, Ndabawo the Gen Zs. the Gen Zs, Kakati the X generation. the next generation. Tulina waliwo obuvumu bwe tulina. There is thing Waliwo that we embeera ze have. tuyiseemu. There is something we've gone through. Tulwanyeeko ku ntalo. We fought battles. Tukyalina essuubi. We still have Naye hope. kankubulire omutawaana oguli mu mulembe But let guno. me tell you the trouble in this Millennials ne ba generation Gen of the Zs. millennials and the Gen Ekizibu bwe Zs. kimukuba ng'awanika. When they get hurt with the Ekizibu bwe problem, they give kimukuba up. ng'ayeetuga. They easily give Ekizibu up. bwe kimukuba ng'akola ki ng'abivaako. They easily give Kati up. saagala weesabire wekka. Don't pray for Njagala yourself osabire alone. omulembe guno. Pray for the next Njagala osabire generation. omulembe oguddako. Pray for the next Nga bwe weesabira generation. Mukama akunyweze. That God Nga may bwe weesabira establish Mukama you, akuwe amaanyi. to give you Nga bwe power, weesabira Mukama that God nti may- abatakusiimye obatunuleko ng'omwenya. You may establish Hallelujah. you. Amen. Nti abakubetrayinze Those have betrayed you. otuuke mu maaso ge You go nga before them. kyeyayiiya What they nga portrayed. Katonda yafuula ekkubo God made a way ly'obuseerezi nga for you. teyasobola kutuukako. That it's not Hallelujah. possible. Amen. Ng'ate asiima ate ye gwowa Whoever did gw'okola appreciate you, obulungi give them. You do good to them. gw'omuchallenginga. You challenge them. Njagala weesabire Please pray for ogambe nti yourself. Mukama And nga tell Joshua him bwe yagamba that Joshua mpa said, olusozi lwange. please give me my Hallelujah. mountain. Give Nti me my mpa olusozi mountain. lwange. Give me my mountain. Hallelujah. Amen. Njagala oyimuse eddoboozi lyo. Lift up your voice. Njagala oyimuse eddoboozi lyo. Lift up your Mukama voice. beera mwesimbu naye. Mugambe mbadde nkooye. God, I was Mbadde ne weary. fatigue. I had fatigue. Mbadde mpanise. I had given Mbadde up. mbivaako. I had given Nga bwe up. nkomawo ne mbivaako. I had Nga bwe given nkomawo n'ekisa kyo kimpaniridde But your okutuuka grace has kati. sustained Naye me. onjagadde okutuuka You've loved kati. me. Naye oneesize okutuuka kati. You've entrusted me. Oneesizizza obulamu You've okutuuka entrusted kati. me with life. Y'ensonga lwaki ndi wano. the reason I'm Okuba here. nga nkwata omumuli. To Okuba get- nga nnyimirirawo. to Ku lwa stand generation yange. for my Ku lw'abaana generation. bange. For my Ku lw'abaana children. b'abaana bange. For my children's N'omulembe children. ogwokuna. For the next Wagamba generation. bw'onootuwa omukisa gugenda kutambulira ddala paka It's ku mulembe going to move with ogwokuna. us up to Wagamba fourth nti generation. bw'onootuwa omukisa Mukama tuwa omukisa. Mukama gaziya ensalo zaffe. Mukama gaziya ensalo zaffe. Tusanyuse Mukama. Waliwo omukyala gw'oyogedde nange abadde akooye ng'azirise, abadde awanise, abadde abivuddeko ng'agamba abaana baneefaako balibeera n'omukisa gwabwe. Naye Mukama okomyawo omutima gwa maama oyo, okomyawo omutima gw'omukyala oyo gujje mu baana be, asobola obbasabira, asobola obbasigamu ensigo ez'obwesimbu, ez'okukakkana, ez'empisa, basobole okubeerawo omulembe oguddako. Waliwo omwami abadde akooye ng'agamba nange ebyensimbi binnemye, ng'agamba ebyemirimu binnemye, nfuna obusente butono nnyo, mbutunulira sina kye nsobola bukozesa, ngezezzaako okweditinga obulamu bwange, nkyusiza ennyumba nenva ku ya waggulu nenzira ku ya wansi, nenzira kweddako mpaka kati ndi ku ya 10, mpaka kati ndi ku ya 15.
abantu abali mu bulamu bwange tebakyantegeera ntandise okwekweka abantu ntandise obbavaako ntandise okwekomomma ntandise okweggala mu linnya erya Yesu. Mukama agenda kutambulira mu maaso go. Mukama agenda kugulawo ziwankaaki. Mukama agenda kulwana n'abalwana naawe. Mukama agenda kuyiira omukisa. Agenda okuzza obujja amaanyi go. Agenda okuzza obujja amaanyi go. Ogenda kukola nga bw'otakolangako. Ogenda kutumbira waggulu. Togenda kufa. Ogenda okulaba obulungi bwa Katonda mu nsi ey'abalamu. Togenda kuwanika. Togenda kuzirika. Eyakuyita mulamu. Eyakuyita akwagala. Eyakuyita akufaako. Eyakuyita akwagala. Resetelebo sikola mandererebo. Rika basakala mandiriribo sekea. Resetelebo ziyembokola baziyande. Ribo sikolo mondererebo se. Riba sakala bazayande. That you will renew our strength. That you will renew our strength. That you will renew our strength. That we will not give up. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus, for the outpouring of your spirit, for the outpouring of your anointing. They are never going to be the same again. They are never going to be the same again. They are never going to be the same again. They are never going to be the same again. In the name of Jesus we are praying. Amen. Hallelujah. Bless you, bless you. I love you so much.